amazima amatuufu mu bulamu twetaagamuko enkyukakyuka. Ensimbi si nnyangu, nzibu nnyo. Oluusi ffenni tuyinza okuba bawulira nnyo eyo, nkola nnyo n'enfuna kitono, nkola bingi naye biganye, ninawo akasente ne sitandika. Waliwo omuntu ndowooza bwe twali tutandika enkolagana yaffe partnership ne Bangafyono, waliwo yagambanga ebyo nedda, kati wali atema wali atema emiti kibira kyatuuka okuva lwe twatandika partnership eyo yatandikira. Naye ojjukira bulungi nnyo ekigambo kiwayogera nga tuli ku TV wana yabe tebikola bantu batema miti. So ndowooza okusalawo kwaffe tuleme nnyo okuteeka mu bantu. Badde ne mukwano gwange Seka Muyingo nga mugamba nti buli lwoba olina kyogenda okukola naddala nga kirina kyekigatta ku famire yo oba ku ggwe omuntu, weewale nnyo kikusooka kisaasaanya nga tonakiteeka mu nkola. Abantu emitima gyakaluba. Oli kusala mu TV olutimbo olw'emirembe Zajali Bokisa nkwaniriza nnyo nnyini ddala buli lunaku lwakubiri tubeera ne bannaffe aba Bangafi Agro Products Forestry. Bakulu bano CEO tuli naye era tugenda kuwayamu tulabe ayina obugamba obwabadde ayisaawo ng'agamba nti President kuyimiriza ddala okutema emiti, bibira kusala emiti kigaseeko okugatta omutindo ku ebyo bye tukola kireeta obugagga ne tugamba nti kati emiti value addition anaagaggawala oba asigala mu bbanga awo. Bwetyo bwe tuli nkwaniriza nnyo. Sebo nange oli bulungi? Ndi bulungi. Bali batya? Gye bali ebintu bitambula? Mukama akkiriza n'atulekawo ate nakkiriza ne tubaako bye tukola. Oba tweronze tutya ne twambala kakkala kana? Omwoyo aluŋŋamya n'agamba abantu bano engeri gye bawa abantu ebintu eby'amagezi. Bambala bufaanagana. Kabambale baliraanagane abantu basobole okunyumirwa ekifaananyi ky'abasajja abalombojja ebigambo eby'amagezi. Amina. Nsaba ombulize ku njagala kulamusaako bannaffe abatulaba ate era n'abatuwulira. Nti mbalamusizaako ffe tugamba ntubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atulese ku Salamu TV olwaleero ate ne tukomawo okwongera okuwegiwaza n'okwongera okutegeeza bannayuganda nti eggwanga lyammwe eggwanga teririna nnyiniryo, eggwanga lyammwe. Uganda erina abatonde baayo. Bw'obanga oginyigiriza, bw'obanga ogikolako ebikolobero, bw'obanga ogiremesa okugenda mu maaso, bw'obanga togirowooleza, gwe kennyini gwe mulabe waayo, gwe mulabe w'eggwanga lino Uganda. Ate Ibrahim Ali onzikirize ne musajja munnayuganda ate omusajja owa wano wakati mu Buganda, omusajja Omuganda, musajja wa Kabaka. Ndi musajja yeddira engabi amanya nze Kasozi Vincent Muwonge ne muzzukulu wa Nsamba. Kiba kyakabi nnyo bwe zijja ku television ya Salamu TV bannayuganda abali wano n'abali mu bunaayira gye balaba ne sisaasira okwogera ku bakukunavu abagudde. Omanyi waliwo abantu ab'amaanyi abafiira mu muyaga oluusi ne batayogerwako ng'agendeddeawo. Kati kankuwa ekyokulabirako nti mukwano gwaffe Tamale Mirundi yafiira mu muyaga gw'Ekiteezi naye yagubikka n'alwana nagwo gweyitamu bw'ayitamu naye olw'okuba ye yali yalaama n'agamba nti omulambo gwe gujja kutambula ennaku 6. Kakati gwagenda gukendeera n'ayita Tamale Mirundi n'olwaleero akyali ku page esooka mu mawulire. Twamusaaliddwa era tujja kusuba obuweereza bwa Tamale Mirundi mu ggwanga naddala ffe nga mu Buganda ate era ne mu ggwanga okutwalira awamu ne President Museveni mu State House kubanga Tamale Mirundi ono abadde mukubi wa nduulu mu State House. Abadde agezangako okuyisaamu omukono amaloboozi nagaawono omulungi omutuufu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ate twafiiriddwa era munnamateeka eyali yaweereza eggwanga nga Antony General yakola emirimu mingi mu Kiduma Kubuya. Dr. Kiduma Kubuya yakola ebintu bingi era naye obulamu bwe bwamugiddwako n'awummula. Kakati bwe tujja wano twogera ku bantu abayiseemu amaloboozi mu ggwanga newankubadde nga ate waliwo bantu bangi nnyo abafudde.
kyakusalirwa era kinakuwaza nti olwaleero abantu abafa mu ggwanga kumpi mu buli lunaku ne wiiki basinga abantu abafanga covid. Abantu betufiirwa mu Uganda basinga betwalowooza ennyo abantu abafanga mu Uganda mu covid buli lunaku. Tufiirwa abantu mu bubenje olw'obulagajjavu obw'enjawulo. Era akabenje kagudde ekyazanga fuso baasi ababaddewo batugamba nti kyabadde kimama kyawa baasi nga bamugamba n'abaavuddemu kabaawonyeewo. Omukyala yagenze nayogedde n'omusajja oyo ne mugamba ojja tutta waaw. Kakati obwedda bamugamba baasi gy'ovuga kidduka kendezaako ku speedi nga takola ki tawulira naye ne wabulawo n'omwamugamba nti nnumya olubuto yimirira nveemu kubanga owaddereva ow'ekika ekyo wabeerawo omugezigezi amukakkanya lubuto lunuma jagala olubuto bwe lumuluma bw'abanga akojoba ate abalala ne bamukwata. Kubanga ekiseera kituuse abantu bakole obusirikale mu motoka. Kisoboka ne tukwata dereva oyo ne bamuteeka mu kkomera. Kyetaagisa mu Uganda kyetaagisa kubanga ffe abantu tulina amagezi. Baasi eziva e Hoima, eziva e Rukunjiri, eziva e Busia, eziva ewala ggulu, Padere n'ewalala zidduka nnyo, zirimu abantu bangi, zaagala okubeeramu abantu nga nammwe tubasomesa ne muyiga ng'abalina obulamu bwammwe kubanga dereva omu ayinza okuba yasuza anywa njaga ayinza okuba yasuza ali ebintu ebikyamusa obwongo bwe, ayinza okuba yamiza akaweke kaluwaga maanyi ne kayitawo ne kalumba bwongo. Akati bw'oli mu mmotoka otudde osirika omuntu n'avuga emayiro 5-10 ng'emmotoka agivuga bubeera nga musirise. N'olwekyo ebyo byetaagisa. Ekyokubiri nti bino bitulumya omutwe si bye bimu ku bindeeta mu pulogulaamu eno naye nabagamba nze nnuma eggwanga lino ne bannayuganda bannanga abalimu eggwanga linnuma era nze singa Katonda yanjazika ku buyinza obuvunaanyizibwa nanjazika ku buyinza nga bwazise pulezidenti nga bwazise pulezidenti Museveni agala kwesimba ku pulezidenti Museveni. Ate ebyo ebya gavana we Wakiso nabiyita mudda abo abaana babwanika babaddewo ku lediyo nga basomesa obutonde bw'ensi ffe tubaleze okubatuusa mu buyinza kakati ate tetwagala tubalumbagane kubanga ffenna tetujja kukola mulimu gumu naye wagalawo abantu abasigala nga balaba eggwanga bwe litambula nga basobola okuwabula abalala singa betuwabula babadde bawulira tebawulira abo boolaba bannabyabufuzi tebawulira era ffe bajjajjaffe baageranga engero ndi mpulukutu za misota zigenda na miggo singa bakubwa bukubwa tawulira eggwanga lino ekiriganya okugenda mu maaso n'okukula nga bwe nakutegeeza ewiiki ewedde nti bwe twali e China natunulira China ng'ekimu ku kiyamba e China okugenda mu maaso n'okukulaakulana Abachina kuwuliziganya communication nungi nnyo gye ne bassa ekitiibwa mu Muchina asinga ku mulala n'awuliriza ani ayogera baagedde ki amateeka g'ensi yaffe ffe twagayisizza tugasseemu ekitiibwa ebyo bye biri e China ffe wano olwaleero amateeka obeera ne mu paalamenti ne bagayisa gwe kennyini gwe n'olemerera okugassaamu ekitiibwa ku kkubo gw'osooka okugamenya ng'omubaka wa paalamenti amagye g'eggwanga bajenozi n'abalala be basobola okumenya amateeka g'eggwanga tetuwa amateeka kitiibwa bapulezidenti abatudde mu bifo baminisita n'abalala be bakkiriza amateeka ne gamenyebwa kubanga beba order from above. Order from above kiba kitegeeza nti amateeka getwateeka tetugawadde kitiibwa. Olwaleero bawoloma ne bayimba olwaleero Kagame akoze ensi ya Kagame nakugamba wano juzi nali njogera ku programu wano ewedde nga njogera ku President Museveni ne mbagamba nti ebirowoozo bya President Museveni birungi naye tebyaweebwa mukisa kuweebwa kitiibwa omukulembeze ayogera n'atawulirizibwa n'abagamba nti mukole bwe muti bo ne bagamba tujja kukola bwe tuti temusala miti n'agamba tusala ye n'agamba tusale emiti tugateko omutindo njagala sala miti nga kakati ebintu bino ffe tulaba byakutunyigiriza
naye singa tukkiriza ne tuteeka mu bakulembeze ekitiibwa ne bagamba nti ono Katonda gwe yalonze okulembera ekisanja kya myaka 5 yateekeddwako amafuta g'obukulembeze katuganye amagezi Katonda gamuleetedde okutuwa tugaseemu ekitiibwa singa eno Uganda eringa China ng'omuwolereza saagala kuwolereza President Museveni kubanga si ye mukulembeze yekka olwaleero bwanika muzzukulu wa Nakakete waffe Wakiso akulembera disitulikiti ye Wakiso singa ayogedde ffe ng'ab'e Wakiso ne tumuwuliriza yali mu ntobazi ng'alwana omu naye ng'alina bakansala 10 ali atya kitegeeza tebawuliriza na kuwa kitiibwa bukulembeze obwo tetwogera ku bukulembeze bwa Museveni bwokka twogera ku bukulembeze generale bwonna oba bwa ddiini oba bwa waka oba bwawa ensi nga China nga Rwanda ziwadde ekitiibwa obukulembeze yensonga laki ensi zaabwe ziri zikyuka zikula wano olwalero ekitugaana okukyusa amawanga ekitugaanya okukyusa embeera zaffe ekitugaanya okukyusa amaka tetuwuliriza okumanya tulina emputuzi wama tusawa wona ne ziyingira ne maka omusajja ayogera omukazi ayogera omukazi ayogera omusajja ayogera omusajja n'omukazi boogera abaana boogera tewali essa mu munne ekitiibwa kuwuliriza nti amagezi gano matuufu tugateeke mu nkola kati ekyo kireetedde eggwanga okufa ekittensi lifa olwaleero obukulembeze bwonna bwe tunassaamu ekitiibwa bwe tuwulira ne butukulembera bagenda mu maaso lwaki nti amateeka g'eggwanga ganyoomolwa tegassibwamu kitiibwa ng'ate gamenyebwa okuva ku mwana wa waka ne gatuukira ddala ku pulezidenti w'eggwanga ng'amateeka gonna ge tuleese tugamenye. Nalabye ekitongole era ky'ebyenjigiriza minisitule y'ebyenjigiriza ng'erabula bannayuganda ddala balina amasomero okusomesa abaana mu luwummula naye ojja kulabayo abasoma kyekyo kyotegeeza nti tebabiwulira kakati olwaleero n'ekyo kikulu naye si nnyo waliwo ebintu byetulowooza nti bikulu naye nga si nnyo kubanga minisitule y'education bwevaayo negamba nti temusomesa mu luwummula naye togamba bugambi omukulembeze tayimirira mu ofiisi ye n'agamba nti temusomesa mu luwummula aba ne kwasinzira nedda kyavaawa kiina gyeki ani yakireeta wali yakireeta kiriko kiteeso ki era kinene ani akisomeseza bannayuganda obubi bwakyo tebakimanyi teri ajja kireka era ojja bawulira nga babagambye temusomesa mu luwummula nga basomeseza kubanga tekyalina musingi mulungi tekyasomesebwa nti okusomesa abaana mu buluwummula tubagamenyinga obwongo omwana asoma ennaku 8 yettaamu naddayo eka n'awummula omwezi n'alaba ku nkoko zewaabwe n'asiimuula ennyumba n'asimba emiti n'agenda mu shopping center mu Bangafi n'atunda n'afuna ku magezi amalala n'awummula ku bitabo kati ate mmwe mwezi bwe guggwako n'akomawo ku bitabo ennaku 8 asoma ebintu byo by'obunyukuta ennaku 8 nadda eka n'asoma ebintu eby'amagezi omwezi gutya kubanga eby'amagezi birika eno mu masomero eriyo nnyukuta ffe wano mu Uganda tetusomesa bantu tusomesa tubayigiriza kuwandiika na luzungu babasomesa ki kyokka tebagattako kakati gwogenda okuyiga okujja wano mu puroguramu ya Salamu TV ogikubirize bwe wamalako senior 6 wali tolina kyomanyi era teri yakuwa mulimu olwokuba wamala senior 6 ojje wano osomese okubirize puroguramu ewali niwavaawo ng'omaze okwonoona emyaka 26 n'olyoka ogenda mu tekiniko gye baakuyigiririza puroguramu ya TV naye emyaka 26 wayonoona gyaki kati okubiriza TV ng'oyagala kuyingira myaka 4 eyandikitandise ku 16 mu butuufu kakati ebyo byenjogerako nga mwami Kasozi owa Bangafi abantu tebagatera musajja oyo kutategerekeka nze siri munnabyabufuzi nze ndi munnayuganda akola analysis ku bintu ebyenjawulo nenkomawo wano ku TV ne mbabuulira puroguramu za Uganda twetaaga kuba nga tuwuliziganya minisitule bw'ereeta puroguramu egisomesa eggwanga olwaleero aba education singa ekyo bayimba kiyimbe singa kirina n'akalango basasudde TV Salaamu zino zonna singa zikuba kalango nga ziyigiriza bw'osomesa omwana mu luwummula mulimu ekibi kino togamba tosomesa mwana mu luwummula tolagira bulagizi kiki kyotegeeza bw'ongamba nti sisomesa mwana mu luwummula tolaze bibi omulala bwamusomesezza mu luwummula agenza okudda mu ttaamu endako n'afuna fasi grade ya 4 kakati ate gw'omugamba kibi ng'ate yemu ajja ekirungi yemu ajja fasi grade ye
soka omugamba nti first grade emejja nnungi naye omwana oyo ajja kuweza emyaka 25 ng'obwongo bulwadde kubanga wabutulumunya teyafuna ddembe kuwummulamu oli ku Salamu TV teyafuna ddembe kuwummulamu so kyenvangezaako okukugamba nti ekitusse wano mu Uganda ekitwonoonye ekiganye eggwanga lino okukula ng'ovuddeko okubeera nti President Museveni afuze eggwanga lino emyaka 35 okwana naye se eggwanga tisiri ya myaka 4 eggwanga libadde okuva ku bakintu ekituganye okugenda mu maaso gano amawanga gafaanane ng'amawanga amalala agakula tetuwuliziganya communication eganye etulaba bulabi buli mulabe nti abakoloni baatuguza ebintu ebituleetera buli kiseera okutunuligana ng'abalabe ku mulabi buli omu atunulira oyogera ekyamagezi nga bagamba ekyayogedde tekikola oleeta proposal tekikola naye ate si ggwe liida omukulembeze Pulezidenti Museveni atudde mu ntebe ye mukulembeze feri mu Bayibuli tugamba nti omulabirizi Kajooba Samwiri mu Central Uganda Conference ye mulabirizi bw'ayogera ekigambo kyonna mu kkanisa tewaffe abawansi eyo tosobola kugamba nti ate ekyaffe tugenda kukola kino ng'omulabirizi yagamba nti ku Sabbiiti ejja tugenda kukola kino ekikyo kiyimirira Mufuti agambye tukole bwetu bw'agamba obusiraamu bukutte wano buyimirira naye kati weesanga nga Mufuti ayogera ejjambiya nekola ki oli n'abandi tujja kutema omuntu kubanga embeera eyo twatusigibwamu empisa ey'obutawuliriza ani yagitusigamu abakoloniyonizi bano baatulerera ku musingi gwe tutasobola kutambulirako lwaki ebyabo babikola baakula naye oyinza okumanya engeri gye baatugumbulwa Bungereza nakuyigiriza wano oluwedde nti Bungereza ng'eggwanga erya Bungereza okugyawo ettaka ly'obwannannyini nga bwe nakugamba nti Uganda twali tusaana kuba na ttaka lya bwannannyini ng'ettaka lya ggwanga baatugumbulwa baamala kutuga bantu noleka bajjawo ekyettaka babajjako ettaka ng'era ab'empaka babula kiro teri bino nakugambe Museveni singa yali ayagala okugyawo ettaka yali asooka n'atufuga eggwanga lino emyaka 10 nga tewali kulonda 10 nga tuli ku mmundu n'atuggyako buli kimu Ibrahimu ali bw'oyogera ng'ogezaako okugootaanya ebigayamba eggwanga okukula okugenda bakutwale mu Action Bay ogenda olima ebikajjo olima ebitoogo olima ebigogo oligenda okudda ng'ozzeemu amagezi kakati Pulezidenti Museveni yatuuka ekiseera n'ava ku bintu byaffe bye twalina okukola nga tuvudde kati n'atandika ofuna olukwanokwano n'abantu n'ateekawo obululu n'ateekawo zizaawo bibira ate nga twali twagamba nti alikwata ku kibira agenda luziza naye byebira baabitema emyaka 10 bibira byonna ne biggwawo nakuwadde omutwe ne nkugamba nti Uganda olwaleero yeetaaga omukulembeze nakyemalira zino ensi ezaffe bw'obanga tosobodde zifuza nakyemalira tezisobola kukyuka kukula kakuwa ekyokulabirako olwaleero Rwanda oyogera bitono ng'oli ku muguwa yes abakukituufu bwe bakiteeka wano okiwakanya ku makya kakuwa ekyokulabirako Rwanda bw'oyingira mu Rwanda n'ovuga emmotoka y'okusuka sipiidi 6 tosobola kuvuga mayiro emu nga tokwatiddwa tekisoboka tekinologiya ebikamera biri ku nguudo byatwala ssente China gyebiri ku nguudo tekuli basirikale gwobirina wana abasirikale tebali ku nguudo bajjudde balinga bumunyeera okutambula kulaba kwogera nakukola tulina kamera ezaayetebwa okukwasisa amateeka n'ebiragiro ku luguudo abasirikale bajjudde bakolako ki kubanga eyo kamera nti ze tekinologi okugamba nti mwami Kasozi wayise Nansana ku ssaawa bwezi kyemmotoka yabadde edduka sipiidi 9 gera mu kkooti tekyetaagisa musirikale kamera kyezirina okukola erya China byezikola bwe mubeera emabega 15 nga mugoberedde munnammwe nga yamenya etteeka ekyuma tekyeggula ate tekuli musirikale tekyeggula era bw'omala kumanya nti nasobya n'ogenda wali n'osikamu lisiiti yo n'ogenda mu banka osasule awo omusirikale yagandireetayo 8 tukube ekipapula kikubirwawo kakati ensi bw'ogitambula ensi bw'otunuulira ensi eno ekitulemeseza okugenda mu maaso tuwuliriza omukulembeze yenna ng'akoze ensobi tumulumbirawo tetumuwa budde bwakuliva
supervisinga nsobize wano naawe bakola nnyo ensobi nati bakulembeze olinajja kati wadde tukkiriza olinajja naga nti sayininze amasannyalaze bagatwale anajja najja nagamba nti nasayininga somyemu pulezidenti mu nsonyiwe kati nga tumuwa obudde olwaleero pulezidenti Museveni ayimirira ku televisioni y'eggwanga n'ayimirira ne mu nkuŋŋaana z'abantu n'abagamba nti eggwanga abantu benkola nabo balibbye era enguzi mpitirivu kituufu eko si kulokoka kyogamba omukulembeze yeerenyeza ebibibi abitegedde ye ng'omuntu abagome ekyo singa yakikola dda singa mwamuwa obudde sajja wa Kenya wakenya naye tannabaako kyakola problem ffe tulema okulera abaana abaffe nogana omwana wa muliraanwa yasoma ffe tubirengera olere omwana wa muliraanwa yasoma bw'aba omwana wa muliraanwa yasoma ng'owo teyasoma engoma ku bantono ngaffe mwe bwe mwafubutuka mu nsiko muli mu kusiiga kazigo olwaleero nze kyesikkiririzaamu ki demokrasiya ffe gwe tulina mu Uganda gwe tuyita demokrasiya bwe bulwadde bwe tulina era tebusobola kuganya Uganda kukula lwaki tekula tesobola lwaki nti tosobola kussa mateeka mu kirowoozo tosobola kussa kitiibwa mu kirowoozo buli muntu mu Uganda alowooza mugezi oleeta proposal n'amalako nga profesa ne dokita ne certificate n'abataasomeraku ddala nga ffe bakasozi buli omu agamba mugezi nze ntegeerera eggwanga kati gwe ng'oli mugezi olwaleero njogerera eggwanga lino ng'omukugu nze soogeranga muyivu ndi mukugu omukugu mu buzaale gwakola ebintu n'abikuguka n'alyoka abinnyonnyola ku television olwaleero osobola okuleeta wano omusajja profesa ng'alina n'empapula ze nga tasobola kwogera byenjogera nga tabisobola kuwa kakadde bakuwe ministry kakati nze olw'okuba ndi mukugu njogera ebisobola okuyamba abo abayitibwa abayivu tebaba nakutegeera kumala bo baba baafugibwa ebitabo bw'aba musomesa bamulambika nti bw'ogenda kusomesa sayansi tayinza kutunula ku ati ali wano kakati yaba mukalaketi ako okutegeera ako wekukola ki wekuli ate nze ndi mugazi buli kimu kikwata njogera ku sayansi kabeerera wano nyinza okuba nakwogera ku subject 8 ng'ate zonna nzitegeera naye ng'oli ali kwemu egi n'akula n'akaddiwa n'afa ng'ali ku subject egi nga bw'ogambe nti twafiiriddwa kidduma kubuya mateeka oyinza omubuuza ebyobulamu bw'abantu kakati ekyo kyekugamba nti owulirize nkuwuliriza ssebo abasajja abakuze nga China baasooka ensi bagifugira mu bufuzi bwa bannakyemalira bwe bayita obwa bannakyemalira baga nti China babafuga bubi kati Uganda yonna edduka kugenda waayo Uganda yeetaaga nakyemalira yeetaagamu nakyemalira muki nakyemalira ng'ayagala ensi ye ng'ategeera byakola ng'alambika abantu ng'asiba n'asumulula bannayuganda kye beetaaga si bino ebyaffe bya ewakwata bakutte sijja nayingira Bobi Wine nayingira Museveni nayingira ebyo birungi naye kano ka Uganda kaali tekannatuuka kubibeeramu kanaawe nze olwaleero bunkomyawo wano nga nze pulezidenti wa Uganda afuga eggwanga lino kikyosookera ekiro ku ssaawa 3 amawulire nga gagenda okusomwa ebibiina by'obufuzi byonna mbiggalawo byonna sidamu kuwulira kibiina kya byabufuzi kitambula ku ttaka kwatibwa luzira ate mayisa bagafiri bino byekugamba ojja kuddayo birowooze ne omwana wo bw'anajja ojja kukirowooza lino eggwanga litabanguddwa abantu kulowooza nti ffe twatuuka okubeera mu demokulasiya w'ebibiina by'obufuzi tetutuukanga mukama wago wali naye mu nsiko ye yabireeta Museveni si ye yaleeta ebibiina kubanga n'okugenda mu nsiko yali mu UPM si ye yaleetangako bibiina yasangawo enkola yagikkiriza kale ng'asoma bibiina byaliwo enkola yali asobola ogigaana naye yagireka yali yasanga waliwo abakitegedde nga babiggadde baddeyo bakuze ensi n'abiggula n'abizzayo babikampeyingira n'obikampeyingira n'abikomyawo naye ng'akatogo era kyemunenya
nti programu yaffe ey'okuva mu nsiko twalina okusooka okufuga eggwanga lino n'omukono ogw'ekyuma okukuza eggwanga ye yali enteekateeka yensonga lwaki yabumaize n'abuwa Museveni okuba ensi wandigifuze kakati gy'emyaka 4 kakati ye kye yakola ebyo bye twalina okukola yabirowooza obikola ne kati abyogera kati bye twandikoze n'abigulamu obuyinza yagula buyinza bino ebyokubaleka ne mukubakererawo ku luguudo ne mutambula wali ebiguudo ebyo ddembe lyakuye kubeera nga ye pulezidenti ate omuntu ogera kwogera kuki yabawa eddembe yakugamba nti ffe twebaka otulo bwogende Luwero ye yali eŋŋombo bwogende Kibuga ye yali eŋŋombo bwogende Enkole ye yali eŋŋombo tomutuleke munnange ffe twebaka kutulo otulo ani atusasulira kati olwaleero otulo twe twebakanga emyaka 25 abantu batusasulira bwavu kati abaali bategedde nti kino ekyokwebaka otulo si ye issue ne pulezidenti Museveni ne tujja musongamu ngalo katumuleke ne tugenda mu by'okukola olwaleero ffe tunnyonnyola eggwanga lino nti eggwanga lyali tisiryakwebaka mubagagga ffe tulinamuko naye oliyisaawa awo wonna wajjudde binnyo okuva ewakiso mpaka ku lidiyo nyamu empise salamu timbo emirembe tuli ffenna ndine omukukunavu Kasozi Vincent Bangafi mulimu wa Kalitunsi wa bibira ate Maria yabafu batunulamu ne balaba gwe gundi Geoffrey byeyagala si bibyo bya batobo abeera mu kamera ze Kampala atera Semaduka tewerabira nti era omukulembeze w'eggwanga ekisonyiwo kye yateekawo kya Uganda Revenue Authority Ifris Misolo penalty kiggwako omwaka guno emyezi gigenda gwa tulaba bingi birungi si birungi Uganda President Museveni atugamba nti gattako omutindo abaffe okugatta omutindo kigaggawaza katukomawo katono nnyo nzajali Boxer eno ye Salam TV. Buy genuine Decora roofing tiles, the original stone-coated R-Zinc steel roofing systems from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingle, Sheik and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Contact us on 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe, kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 555 ye YPA Goats Farming Project. YPA. Mommy and daddy, if you go for shopping, don't forget to buy New Grandson Market. Sam. Okay, family friend not to make a day. Purida Malama make a day. Receipts, contracts, cookies, and gonja. Sam's. Taste the difference. Twakai, Uganda twakai, show your color.
Show your color. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Eno ye Salam TV. Kulisa nnyo mukuumulamu. Okyali ku Salam TV otimbe olw'emirembe. Nyongera kujjukiza muna Uganda nti tulina enteekateeka ey'empaka za Quran ekitiibwa. Kirungi nnyo okuvuganyiza mu bitabo ebyo bye tusoma olw'ensonga tuluŋŋamizibwa ate era buli lwolaba ku bantu ng'abo nga banyenyaagiza amaloboozi gaabwe nga basoma Quran. Ekyo nno kikulu nnyo munnaffe gwali era atulaba ensi tujja kubanga n'asatu mu ziizo era nkukakasa nti Bangafi y'omu ku bajja ateera okuziteekamu ensimbi. Nakugambye nti abantu benneekakasa ba Profesa Bangafi kwali oyinja mutuukirira mu ng'empaka za Quran za mwezi gwa 10 ku Salam TV. Sewo mukama waffe bw'otuleeterayo tiketi 2 ogenda oleeta ab'e Morocco oba oleeta ab'e Tanzania oba baawa. Owokubiri Profesa Lawrence Muganga ate nno nga era mukwano nnyo gwa mukulu ono wa Victoria University. Abo bombe kakasa nti bajja kikola ekyo. Essaawa eno bwe tutunulamuko mu ggwanga Uganda omukulembeze w'eggwanga kyasinga okulemerako kye kintu kya okuba nti twongere omutindo ku buli omu kyakola. Emabegako awo tubadde ne bannaffe abasaamuzi bongedde omutindo ku bugonja. Kiyinza okuba tetukyamuvumbika nnyo obunyeebwanyeebwa ensiika n'ebiki babupika mu buveera ne tubulya. Bannaffe abalala nabo bwe batyo. Bangafi noga nti kalituusi twalimanga buli obukozimba myaka emikolo n'okatunulira n'okawagulako n'oleeta omutindo. Okwongera omutindo ku ebyo bye tukola kigaggawaza oba? Sebo neyanziza Ibrahim Ali. Nakugambye mu program mu line gye tuvuddeko. Yes. Nti obutawuliriza n'obutassa kitiibwa mu birowoozo by'abakulembeze kye kigaana abantu okugenda mu maaso. Mpulira. Sumulula. Ffe ng'Abangafi tulima ebibira. We twatandikira ebibira bino twasimbanga emiti egyo egyaffe egyalooka egiri wano. Egyedda nansangwa. Waayitawo omwaka gumu ku ebiri emiti ne tugigattako omutindo. Olwaleero ffeffekka abalina nasale bedi y'emiti eya GU7 ne GU8 ne GC550 ne GU/592 emiti egigattiddwako omutindo gw'enkola y'endokwa ensi yonna kakati olwaleero giyeetaaga egyo gino. Nti omuti guno olwaleero mu nkula yagwo nti twasimbanga Kalitunso waffe ng'alina okuwangala okumutuusa ku levu y'amasannyalaze emyaka 16. Emyaka 16 olyoka ofulumye Kalitunso ow'omuti gw'amasannyalaze kyenkana 2. Kyaba kitegeeza nti olwaleero ffe twagattako omutindo ne tuvumbula nti tusobola okugatta emiti emigumu ne tujjamu omuti omulala ogusobola okukula ku myaka 6-7. Oyungayunga emiti emigumu. Nja kukyaza ku nasale bedi yaffe ogirabe olabe engeri gye tukolamu nino girambula. Nti omuti twagugattako omutindo ne tugujja mu kati kaloko akatakula mangu. Ne tugugatta ne tuguleeta mu muti GU8 GU7 GC550 n'emirala egisobola okwanguyirwa ettaka lya wano ne gikula mu budde. Munnayuganda n'agitwala mu busuubuzi. Olwaleero ffe Abangafi ffe tulima ebibira nga biri mu komansho biri mu ngeri ya mulimu gwa busuubuzi. Nti tuli balimi okitegedde bulungi naye obulimi obw'ekisuubuzi bwe kugamba nti nsimba omuti ne gukulira ku myaka 6 ogw'amasannyalaze kiri kumpi nnyo omuntu okuguteekamu sente asobole okufuna obukadde 10 mu eka 8. Eyo nga tuvuddeyo ne twongera okugamba nti tugatta tutya omutindo nti abantu basimbanga ika nga bagisimbamu emiti 12. Ettaka ne libeerawo nga temuli biti ekemu nateekamu emiti 2 gw'osimbamu emiti. Naye olwaleero emiti twagituusa ku 4, 5, 6 mpaka ku 108 okusinziira ku miti gye twetaaga. Ndi tusobola osimbamu ika emiti 108 nga tumanyi nti egyo gigenda kulinnyirwako.
ebyo gigenda kusereka ebyo gigenda kuwanirira sirabu tetugamba nti egyo musimbe myaka egi ng'abantu balya ssente eka ku miliyoni 11 nga kuliko ettaka n'ebyo nga bikoleddwa ttaka lyange nendisigaza ate nga ntemyewo tugenda omuti ogw'amasannyalaze ku myaka 5 ku 6 omuti guno guba gusaliddwa guba ku size 14 10 ne 12 size 14 12 ne 10 mu kibira omuti ogwo guba mweguli mu myaka 5 myaka ku 6 ekyo kugattako naye ate waliwo enjogera ya President Museveni n'abakulembeze abalala n'abakenkufu abagamba nti gatta ku kintu ky'okola omutindo kyongere okukuwa ssente nti bw'okigattako kikola value oyogedde kwaba abasamuzi ffe tubawa ssente ffe tubawa ssente ffe bagagga baabwe kubanga akola ebintu bye byonna n'abireeta wali mu shopping center musemaduuka ndyoka muwasere naye bwana wa magezi kubanga nabo bajja babikolanga aba bulijjo ne tubagamba mugatteeko omutindo n'agenda China n'aleeta ebipapula n'aleeta obunyebwa n'abusiika n'abuteeka mu kapapula nga kalabika bulungi kaliko obugondogondo n'addira golirozi owulidde nazo twagala kuzoogerako bazirongooseemu goliro ezo sagala kwogera nnyo ku bizinensi z'abantu naye bwenzuula ekizibu ku kintu mba njagala bakitegeere ti golirozi nazo zaagala okula n'asala akammonde kamu kakuwa ekyokulabirako asala akammonde kamu n'akabaaga n'akateeka mu womazi ewuguma nga takatadde mu butto okitegedde bulungi takakukeza ku muliro wali naye n'akookya ku lubaati olubuguma nekafuuka pulingozi ey'omungereza nekafuuka pulingozi ey'omuchina nekafuuka pulingozi ey'omujamani n'amaya n'akapaakinga mu kaveera akammonde kamu okagula 25,000 mutindo akammonde katya kakati njagala weetegereza omutindo kyeguleeta akammonde kamu akagasseeko omutindo n'okagula 22,000 ekyo kye bayita okugatta ku mutindo Faremiti olwali President Museveni bwe twamusinkana ku misolo badde oyogeraku tax waiver oyogera n'okugyawo penalty njagala kuddamu okubiriza abasuubuzi mwenna abali mu Uganda nkubiriza abasuubuzi abali mu kibuga ewange Wakiso benkulembera mu district yonna Wakiso County Council kakiri n'ebibuga ebirala wakyaliwo eddembe ery'okugenda okuggibwako esente ze wali olemereddwa okusasula mu budde ebyo bikyakirizibwa era President Museveni ne URA bateekawo ebbanga okutuuka mu December bajja kuba bakyajjawo penalty bajja kuba bakyayogera manya naawe n'ogamba nti nakeerewa okusasula kansasule ne batakuteekako ngasi mugende mukolagane nabo bizinesi zibe nga teziriimu bikuulikuuli fe olutalo lwaffe twaluwangula ng'abasuubuzi abakulembera abasuubuzi kubanga twalwana ne tukwata President Museveni ne tumussa mu jjiribwa tukati olina okutuula abatwogere lwaki mutunyigiriza naye omanyi nti waliwo abakifuna lwaki ffenna twakifunamu nange nafuna afuna emmotoka ebyo byabwe funa emmotoka nze nina eyange sagala funa nfune abafuna miliyoni olukaaga balufune nze nina olwange sagala dufuna nze nalukola naye nange nafunamu kubanga waliwo bipenalite bye baali batadde ku ssemaduuka yange Wakiso nengenda President Museveni ne URA ne bazitujjako ng'ate ziri mu bukadde na bukadde bwa ssente kitegeeza nafunamu singa nali nzisasudde era nali nfiiriddwa bantu batulabanga tulwana balwana ki Museveni banamusobola Museveni bamusobola abasuubuzi Museveni bamusobola atuula n'atuwuliriza ne bino bye yaganye okujja otusinkana era alina byatereeza kati aganda abantu bano bwe mbasinkana nga bino twakkanya bitereeze nga sibite njakuleeta ekizibu teyagaana buganyi naye alina okutereeza ebyo bye twakkaanyaako communication kyekizibu okugattako omutindo kijja tugasa kigasizaawa President Museveni yagamba nti bannange mugatteeko omutindo bwe yamala n'ayimiriza emiti gyaffe gitwala ebweru naye esente tubadde tuyoola bw'otema miti oli miti olina ogattako omutindo emiti gye gattebwako omutindo naye ffe twali tetugattako olwo abantu babadde bagula pano z'emiti ne bateeka mu konteyina ne zigenda ebweru kwe kugiyimiriza nagandi nedda omuti guno bwe mugutwala nga mugusibye busibi nga mugujje mu nnimiro ne muteeka mu konteyina mulamba Uganda efiirwa tekuggyako musolo tekivaako gino emiti nga gitanga gweze nga bwe guli ate guwa omusolo ne bagati kati gattako omutindo ekyokubiri tetufunamu added value ereeta ebintu bingi factory zijja kunywa amafuta gawa omusolo
factory zijja kuyingira fe twabadde China ikugamba ekimwe kyantwale China kwe kulaba nti ntekawo factory zigatta omutindo ku miti gy'abantu zigaye emiti kubanga emiti gyagwa President Museveni bwe yayimiriza okutwala emiti ne gyesala akatale bantu bakyali emiti gwe twali batunda emitwalo 10 ne bagula emitwalo emeka 5 kakati kitegeeza nti yali atuzuukusa wake up muzukukire onedinye ennyonyi n'ogende China ng'ekintu kye kulaba n'agatta nti omutindo ku miti nakomyewo nga nkitegedde kakati ntandise okukola setting nsobole oteekawo factory egattako omutindo tikali tunsono gwe mbadde ntunda omulamba njagala kutunda plywood cyprus board buno bwe njagala okutunda mukyo ky'okuguza omuti onguza mmeeza naye ebyo tubijja mu kuwuliriza communication omukulu bw'ogaana omuwuliriza ng'ateekako bwannakyemalira buli bwe gavumenti yayimiriza terisala muti waliwo eyeetuze tewali yetu ogwo omukono gwetaagibwa ku byonna nedda ssebo gwetaagibwa ku byonna olwaleero salamuti olwaleero eno togiraba ne mmala nkubirako campaign nti ekyaffe natwe kalakase tugenda ku State House nga njogerera ku Salamu TV aba UCC bakuyita bulungi nnyo tiwakikoze otya naye bayita mu lusaago-saago eyo esibye bandibadde bateekesaako amateeka bandigatadde ku bannayuganda ku kukola nga bwe bateeka ku bino banditadde ku mirimu naye bateeka amateeka ku bufuzi ku byobufuzi ku mirimu amateeka negatakola ki negatakola gamba omuvubuka yenna atayaya ku kkubo nti mu Uganda okusanga omuvubuka ku kkubo atambula okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 10 aba amenye etteeka ery'obutakola mu Uganda finished tojja balabako tosobola kuddamu kulaba bavubuka kubanga buli omu mulamu ate mukozi balina amaanyi bajja kujja basaawo emiti gya Mwami Kasozi olwaleero abakozi tubanoonyeza mu kiwato naye ng'abantu bagamba tewali mirimu tolina abakozi mu bibira batono kyokka ate bazunge tewali mirimu songa singa yaze wano n'asaba n'afuna omutwalo gwa ssente buli lunaku omwezi aba alina emitwalo aga n'okukola ng'akuyize n'akola ewanga emyaka 3 ogwokuna n'asimba ekibira ekikye baleka okuyigiriza naye eggwanga terigasseeko mutindo ku mateeka ekyandeeseza omutindo njagala kutegeeza Pulezidenti Museveni n'abalala bagatteko omutindo ku mateeka bagatte omutindo ku amateeka nago bagatteko omutindo gakole kubanga amateeka ge bateekawo tegalina mutindo bagatunda malamba abantu ne bagakozesa bubi sokadenmamba ne bagakatteko omutindo bakwata amateeka ne bagatunanga mubwe mubadde mutunde emiti eyamba gavumenti ya Uganda amateeka bwe gakwata era wano njagala kutegeeza President Museveni nti ng'atukubiriza okugattako omutindo era abamutukkiriza abo abasaamuza okugattako abagonja ab'ebizigo ab'engoye n'abalala naffe ab'emiti twakkiriza kubanga emiti bagiganya okugenda ebweru nga miramba era bakasoma bange bonna mbategeeza nti olwaleero emiti tuli mu kuwaganya tulabe nga tugigattako omuki omutindo tegutandikira ku plywood kukka naffe nga bakasozi okukwata mashini ne tusala omuti ne tugujjamu buliti ne tugiteeka wali tuba tumaze okugattako omutindo kuba tuba tetutunze muti mulamba tuba tuguyuzizza ne tugujjamu buliti 40 ne tuziteeka we zitundirwa ekyo kimu ku mutindo buliti ezo ne bazikolamu ebitanda ekitanda mutindo emmeeza mutindo ekabada mutindo kakati twagala tugatteko emitindo mu ngeri eyo naye singa tuwuliriza eggwanga okugattako omutindo kugaggawaza omuti gw'otunda siringi emitwalo 10 agukozeeko omutindo agugjamu emitwalo 4 bwe kiri omuti gwa kalituuza omusajja bwagubajjamu ekkabada n'aguteekamu emmeeza ojja gigula wali mu Katanga ewaffe emitwalo 8 emmeeza egi naye nga n'omuti gwa kalituuza ogumu teguweddewo essanduuka eziiko omufutu gigula emitwalo 5 naye nga yasaze omuti gumu ekitundu ky'omuti n'afuna obubajjo bw'obubaawo bwo n'abugatta n'ateekako vanisi n'ogula emitwalo 6 essanduuka eteekebwamu omufu otwala mu ttaka okwo kugattako muki mutindo tuwulirizeemuko si buli kintu ekiva mu muntu nti kibi ate ebigambo oluusi mubeeramu ebyobufuzi mubamu abakudaala si kibi nanga mugatteeko omutindo biryoke bigende ekyo kituufu ategeera ajja kitegeera kubanga ye okugamba tegattako omutindo tebiyambaye mu nsi wano Uganda gye tuli mu Pulezidenti Museveni takyalina kintu kye yeetaaga kukola alyoka agatte ku bulamu bwe tewali lwaki ki
simanyi Museveni alina ente ezisoba mu mutwalo ez'amayembe amawanvu Nyankole ne bwatuula butuuzi ng'ali akwezo nga bw'anywa kweza akaddiwo zirugaali ye mukulu ayagala ki naye agamba ngende nga bannayuganda baleka mbagandi Museveni yatugamba nga tugatteko omutindo nga tetukkiriza ate nga yeeyama kakati wano olwaleero nze nga Museveni sinnamutunuulira nga mulese wali wabbali nti emyaka 4 alwanye byalwana amateeka n'atagagattako mutindo kati gwe kyolwana nze nwana ngamba nti ffe tugatteko omutindo naye tusaba President Museveni nti amateeka aganayamba eggwanga lyaffe n'abakulembeze bammemba ba palamenti n'abakulembeze igigi n'abalala amateeka bagagatteko omutindo Bangafi agambye amateeka mugagatteko omutindo kubanga meerere balyongerako bwogezi ne lisigalawo ate amateeka bagenze gakwasisa bibagasa eri waggulu si ebigasa eggwanga ngaki President Museveni bwagamba nti teri campaign tezibaayo mateeka eryo tteeka likoze naye liyambye ye abantu obutagenda muvumirira na kumuggyako buyinza bwe kikoze ku lulwe naye singa abadde n'etteeka erigamba nti omuntu yenna buli musirikale owa poliisi yenna abadde owa trafiki waka bakolereyo enguudo zonna tuzitaddeko ebyuma bikalimagezi ebikwata abamenyi b'amateeka bikole balese n'abapuleeti eza digito zikole ki mu kifo ky'okuleeta namba puleeti eza digito bandisoose kuleeta kamera digits ezikwata abamenyi b'amateeka nti oyo yavuze bubi kamera yamulabidde mu mayiro 6 ng'avuga speed 120 fayini nga kweri weatuuka webweri tevaawo n'endala zonna nga zibeerako munnayuganda akimanye nti omuntu omw asobola okulumya abalala 10 kisoboka uganda nga tukoze enguudo zino ne zibannamu tuteekako kamera ezo tuteekako ebyo kikolera ddala bulungi kitegeeza nti amateeka tugagasseeko omutindo tugajje ku ngalo z'omupoliisi ne tugatwala mu kyuma eri kintu kidogo kakati enguzi gye tukaabira tuba tugigobye teri kasozi teri minisita teri komanda teri genero buli omu kimukwata kati tebaagala bireeta kubanga bo bamenyi b'amateeka abakulembeze tugire tuve avuga mayiro 10 avuga speed 16 kubanga talina budde okukakana ngassa abantu 8 kituufu ebyo singa bigattibwako omutindo ngaffe ababbangafi bwentegeeza mwenna abali mu bbangafi abalina ebibira ewaffe titwasazeewo tugatteko omutindo ebibira byaffe tugenda kubiteekako factory tukube emiti gino tugatteko omutindo sente tuziyole era nkubira omulanga nti togwamu maanyi gwatanajja jangu sasula ekibira mu bbangafi kubanga ffe tunaamalira factory zino zitandika okulya ng'enyijo giwezeza emyaka 2 kyange Ibrahim Ali kyakugambe ni twali wano nga tubakubiriza okujja okugula emirenga mugamba tebikola kakati abali sente bali tinawakubadde emiju President Museveni yagiganye okugenda ebweru nga tegigattiddwako mutindo era bakyagigula kisigala Uganda bagula tegigwa katale gikakkanako bukkakana katale gwe wakaleegerawa ekitoke ku lwokuna ndigula emitwalo 4 ku lwokusatu ndigula 2 ku lwokwaga ndigula 6 omulimi fenna tusigala tufuna mutakaaba asanyuka tanayiga kugattako mutindo ettooke eryo singa aligasseeko omutindo omugongo tajja ddijjako ne bwalijjako ajja ndiwummuza ku mutindo ngulaba ali bwabadagala ndigula 2 awo ku mutege mwena guno omuti sisobola gusala nga tetukkanyiza sente tosobola ate gubadde kitegeeza kitegeeza nti bangafi ebibira by'olima oba emiti gy'olima ate ogenda gitugulako era sebo nangirira wano mu butongole wiiki ejja tujja kyogera bonna abantu bannayuganda abalina emiti ogyetaaga bano abeekaka bane balimayo obuyiika 253 nga gibasumbuwa bangafi egenda kugulawo okugula emiti mu mwezi ogw'omwenda olwaliro ennaku z'omwezi 28 naye ogw'omwenda bangafi egenda tandika okugula ebibira ebiwandagala ebyuma biwedde ebyuma bijja kuggwa bw'obaana okola ebyuma oteeka okubeera nekyebirya ebyuma tebirya mikono ebyuma birya matiri katiangula ku gino egiwandagadde mbawe sente kubanga bazeetaaga ate nze nzirina olina sente jofula alina kalito
nabajje bagambe mugende wa Bangafi China yavudde China nga ina sente twamaze okutta omukago ne China mwase omukago ne China sente weri to Bangafi ne China bali mu mukago nyaho ndani ya China tuli mu mukago ogwenkolagana wakati w'emiti Bangafi yaso omukago ne China mwongereko omutindo sande jjajja kugira mu ngoye ze twayambala nga tutta omukago jjazira Uganda ne China nze saaliyonga kasezi ate saaliyonga Bangafi waliyonga nga Uganda Professor Uganda bajja ba Uganda kweri ne China nga kweri kakati fe twamaze okutta omukago ne China nga tugamba tugende mu nkolagana ey'obulimi bw'emiti n'ey'okugattako omutindo Bangafi yamaze okutta walese investor nze n'akubadde nga nandyagadde okikola ng'omuddugavu eggwanga eryange lyatukotoggera obwongo obwo tebaabutuwa mu ssomero kakati kangende nsooke ndeeta eggwanga eryakikola onoze bali tugatte obwongo nze nina ennimiro nina emiti nina ettaka nina eggwanga yajje n'obwongo ajje ne mashini ajje n'obwongo ajje n'omutindo tugatte naye nga tubikoledde wano mu Uganda ekyo President Museveni kyayagala sente diriwo era wezimbula nga Museveni mugamba mumpe sente kubanga batukubiriza President yatugamba ndi mugende mu manufacturing anakuwa why not alika naawe amanda bino byemugamba Museveni President za Museveni muli amutya sente za Museveni tuzeetaaga nga bw'owulira bwe wali weetaaza ekintu kyonna okakasa era abantu bonna abavumirira abantu abakutte ku sente za Museveni mu ngalo ez'eggwanga lino balabe baffe lwaki balabe baffe sente zonna ze tuweebwa za mubiwa muki wa musolo Museveni tatunda nteeze ekazala mpeeku sagwanga gwe wa musolo ne gugenda wali kakati nze bwe nzifunako nga ngenda gatta mutindo ku miti lwaki ongamba nti nalidde sente za Museveni sibula tubamba neetaaga okulaba engeri gye ngata naye nga sinnakwata za Museveni kugambye enkolagana yange eri wakati wa Bangafi ne China nti China twamaze okukkiriziganya ku bintu ebyenjawulo bye tugenda okukola ekitali nno kimu si miti gyokka twagenze mu bintu ebyenjawulo sabiti ejja tujja kwongera okulambulula okutegeeza abantu Bangafi yatuuse ku ki era nkubira abantu omulanga muleete sente tusimbe emiti kubanga we twaluubirira ti bwe tunaamala okukola ebibira bino ensi neyetulaba tujja kgenda ku mutindo ogulinnya ennyonyi ezigenda China nali seetaaga kulinnya nnyonyi kagenda kuloopayo ki naye kati nali ngenda kuloopa bibira bakulu ti square mile musanvu ez'ebibira nzirina njagala kutandikira wano kati bwana bangandi ala tugatte sente tugule ebibira bya Uganda byonna kati bwana bagamba gula buli ekiyitawo gula alina omutyalo naye tonzinyirira nga munyazi alina emirito nnumba nga munyazi kubanga akugambye nti nakoze partnership ne China jangu ngoze mu business era bwenna akugambye emiti gino tugigula sente bwezi tukkiriziganye kubanga ogenda kufuna akatale akatakoma Bangafi eri mu katale k'emiti Bangafi yajja kulima miti olwaleero etuuse ku ddaala erigenda okugatta omutindo ku miti nga Uganda bwekola ki bweyagala eryoka eteeketeeke Uganda okugenda ku mitendera gy'ensi ezikola ki ezikola nkubira omulanga buli muntu yenna alina ekintu kyakola nga kyetaaga okugattako omutindo bw'ogatta omutindo ku kintu gw'ofunamu eggwanga lifunamu abaana bo n'abazzukulu bajja kukola ki ffe tugenza okutuuka okufuna amagezi ng'abasajja wano bazimula mugwanya ne bakadde baabwe wano emawokota bakola sabbuuni baali bagatta mutindo bamukwano bagenze bawummudde bakalimaali babadde bagattako amajaani agali efotupotolo n'agafuula kyayi olwaleero amazizi n'agafuula sabbuuni olwaleero amazizi n'agafuula plastic mulwana afudde afulumya plastic nga yagattako omuki n'amata olwaleero be basajja aboogerwako mu ggwanga tugende tugatteko omutindo kijja tuyamba okugaggawala kijja tuyamba okuyamba bannaffe ate n'okukuza eggwanga terijja koma ku jjajjaffe President Museveni lijja kweyongerayo era bw'anaagenda wajja kubaawo abafuga oba mmwe oba abalala ekiseera kijja kutuuka nga eggwanga lino litwetaaga baagaliza bye munjagaliza yongera obakubira omulanga nti okugattako omutindo kujja tugaggawaza kujja kukolera awamu n'okulaba nti bye tukola bisobola okufuna akatale ekyo nakyo kya mugaso tujja kwongera okukyogerako sabbiiti inshallah saba mukama abanjagalire Ssaabasajja Kabaka awangale n'abagerekagerekera Obuganda Sangalambogo azanye Ssemakokiro akule banaffe aba Chapa General Enterprises be baddako Prestige Dawa Special bagenda kuba bajja wano babenga batulyowo emyoyo kikulu nnyo okubanga wavuddewo kino ate tuula
olinde Seekale Najja aba aleese ettuulyo omukulu ekigambo kyayogedde olwaleero kiwulirize nnyo nti okuwuliriza kikulu nnyo. Wuliriza londamu, wuliriza sunsulamu. Nze Musajja Kabaka Kasujja Ibrahim Ali ku lw'abanaffe bonna ba Salam TV Timbole Mirembe Geoffrey Ssenyondo bwe tukoze leero. Kandeke bannange bajje baleete Prestige chapa sabuni amulete jamaa ne lanzo anaba ne tosa yoza ebisigadde tunasinkana akume bera bulungi wera eno ye Salam TV. Mani Mabati Roofing